Akatambi kano akasaasaanidde emikutu emigatta abantu kalaga omusajja ali mu byambalo by'amagye ga UPDF ng'aliko omusajja gwawuttula omuggo ku mutwe n'oluvannyuma n'amutema engwala. Akatambi kano kalaga omusajja ono agambibwa okuba musirikale ng'afubutuka mu mmotoka namba UAT 462X. Tukitegedde nti gwe yabadde awumiza ye yali omubaka wa Parliament akiikirira Bunya East mu disitulikiti y'e Mayuge Waira Kyewalabye Majegere. Twagadde okumanya kyekyaliwo era omubaka Majegere tumusanze maka ge Endejje mu Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Majegere atutegeezezza nti abaamukuba basirikale b'omu ku bakulembeze ab'ennono nga bino byaliwo ku ssaawa nga 5 ez'ekiro ky'olwomukaaga oluwedde bwe yali ava mu bitundu eby'Ejjinja gye yali ava ku mikolo egy'okwanjula. Kati bwe ziyitawo kati olwo nzire ki ngezaako okudda mu kkubo naye nga sinaba kudda mu kkubo nti nzizeemu direct nagenda kulaba omusajja kujja kusiba mmotoka n'asooka asiba emmotoka ye ate najja nankoona wano ng'oyiseeko ku driver n'akoona emmotoka yange kati neŋŋamba why are you knocking me? I'm not in your way. Omusajja yavaamu buvi eri driver n'atandika okugenda nga eri mu maaso ng'akuba emmotoka yange n'adda sayidi y'omukyala. Omusikale wa PDF n'atandika okukuba emmotoka n'akuba nga bw'asikasika oluggi n'asika oluggi n'olw'emabega n'akuba wano oluggi olwange n'akuba emmotoka eno ku bonnet mu maaso. Ono agamba nti yakanda kwegayirira musirikale ono amuleke naye nga buteerere. N'ansika mu mmotoka naye nga nkuba emigo emiyitirivu n'ankuba muno kuno ku mikono kuno n'ankuba muno naye ng'asinga kukuba wano nnyo. Majegere agamba nti omusajja okumuleka yamala kumwera ngwala eyamulindiggula ku ttaka bwe yakkakkana olwo omusirikale ono kwe kudda mu mmotoka ye ne yeeyongerayo. Kati bwe mala okugwa n'alaba nga ndowooza nsirise sikyagira n'anfuata n'ansindika wansi w'emmotoka ne bavuga emmotoka yabe ne bagenda. Okwogera bino byonna obwedda oluba luwaniridde. Agamba nti kiva ku bulumi bw'alina kubanga bwe yagenze mu ddwaliro abasawo bamutegeezezza nti emiggo egyamukubibwa ku mutwe gyamuviiriddeko kumenyeka akagumba akagatta oluba n'ekitundu ky'omutwe ekya waggulu. So kati kano ke yamenya kano mugundi mu lulimi lwe bakayita zygomatic fracture. Majegere agamba nti obujjanjabi bwe yakafuna bwamuyambye kutowolokosa bulumi n'okuzimba wabula nga abasawo bamutegeezezza nti alina kwongera kulaba abasawo abakugu mu by'amagumba naddala ag'omutwe kubanga obuvune bwe yafunye bw'amaanyi. Nga nalabyeko omusawo omulala w'emukono sajjo w'emukono nangamba balina okuteeka wano yakayise ka plate wano bwe wati okulaba nti obulemu obwo tebugenda mu maaso naye nga wano pain ekyali wano wakyazimbye nga bw'olaba wano etama wano. Atutegeezezza nti nga yakamala okukubibwa ensonga yazitwala ku poliisi esseeta kyokka alaze obwennyamivu nti zikwatiddwa mu ngeri ya kasoobo. Wabula Majegere alumiriza nti amagye ga UPDF ge gavunaanyizibwa ku mbeera gy'ayitamu era akadde konna bannamateeka be bw'akwongerayo ensonga zino mu mbuga z'amateeka singa ganalemererwa okubaako kye gakolawo. First of all babeere withdrawn ate basibibwe oba batwalibwe mu kooti. Ekyokubiri mba njagala emmotoka yange UPDF egirongoose kuba nze ndi ku UPDF nze wa UPDF ye yankuba nze omujaasi wa UPDF ye yankuba so njagala UPDF erongoose emmotoka yange njagala UPDF encompassing. Nti bwe nafuna video nagiweereza aba intelligence okunoonyeza kubanga bwe nfuna amawulire ngaago njaga kunoonyeza kukolebwe. Then onayo Majegere mukwano gwange era tuyitentanganamuko yankubira essimu nemugamba nkusaba oripotinga ku poliisi ekisooka. Namba 2 ebifaananyi tebiri clear sina wentandikira kumanya nti ono musirikale wa wano na wali enkeera nampeeza ekifaananyi ky'emmotoka nga nti awotyo kati nga bw'olina emmotoka eno ripoti mu musango gwa traffic emmotoka bagirondole nannyiniyo bwe tumanya nannyini mmotoka bajja tubulira omusaabaze gwali ayina musirikale wa UPDF yesi mu uniform yaliko mulimu oba yali ku bibye. Namba 2
ye lwaki yakuba honorable. Majegere tumubuuzizza obanga okutuuka okukubibwa yali agezaako kuyingirira luseregende lwa mmotoka ez'omukulembeze ow'ennono ayogerwako, n'atutegeeza nti si bwe gwali era UPDF egamba nti bino bye bimu ku biri mu kunoonyerezebwako. Yennyini yampadde amuwulire nti omusirikale y'omu ku bakuuma omukulembeze ow'ennono wa Busoga, His Royal Highness Issa Bantu. Bwe kiyanga kituufu tulina command ey'abaloyo gaati abakuuma abakulembeze b'ennono bamanyi buli musirikale ali ludda wa, kijja kutwangugira okumufuna. Ani Walukatamba, NTV, Akawungezi.